Weewaawo nteneza Kristo nate nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe muganda wange mwanyinaze akyasobola okugenda maaso ng'oyatula nti Yesu weewaawo yaani ye Mukama. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth. Ng'olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ku kitundu ekyokusatu kye tuyita omulangira ow'obulamu. Omulangira ow'obulamu nti bw'oba ojjukidde bulungi ku mulundi guli ogwasembayo twagenda mu maaso n'okubeera nga twekkaanyiza ddala ku nsonga ekwata ku kubuulira okwa Kristo Yesu agulumiziddwa, ne tulaba ebigambo Peetero bye yagendera ddala mu maaso n'okunyweza ng'alagira ddala abantu bano nti ye ne Yokaana si be baali abakulu eri okuwonyezebwa okw'omusajja oyo mu kuba nti baali baboolese amaaso n'okuba nga bagenda maaso n'obatunuulira. Naye Peetero anyweza ng'alaga nti ekyo ekyali kikoleddwa kyali tekikoleddwa mu linnya ddala, naye kyali kikoleddwa mu linnya erya Kristo Yesu, oyo eyali agulumiziddwa, oyo gwe baali bawaddeyo eri emikono gy'Abaruumi era ne bamwegaana mu maaso aga Pontiyo Piraato, era ne basalawo okubeera nga basaba omuntu omulala mu kifo kye okubeera nga ateebwa, wabula ye ogenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki, nga attibwa. Peetero yagenda mu maaso n'alaga nti mwagaana oyo omutukuvu wa Katonda ne musaba omutemu okubeera nga abaweebwa, ekitegeeza nti mu kifo ky'okubeera nga baasembeza omutukuvu wa Katonda bamwegaana ne basaba omussi yaba agenda maaso n'okuteebwa. So ku mulundi guno njagala ate tubeere nga tutunuulira ensonga eno gye tuyita omulangira ow'emirembe, ng'era tujja kuba nga tukwasaganya olunyiriri olw'15 wamu ate nga kwe tutadde paka ku lunyiriri olw'okumeka olw'18 nga tunywereza ddala ensonga. Era bw'osoma ennyiriri ezo nga tutandise n'olw'15 lugamba nti ne mutta omukulu ow'obulamu, ne mutta omukulu ow'obulamu oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu, ffe bajulirwa baakyo, olw'16, era olw'okukkiriza erinnya lye oyo yafudde omusajja ono ow'amaanyi gwe mulaba era gwe mumanyi, era olw'okukkiriza okuyita mu Yesu omusajja ono aweereddwa okuwonyezebwa okwannamaddala mu maaso gammwe. Era kaakano abooluganda, mmanyi nti kye mwakola mwakikola mu butamanya ng'era n'abakulembeze bammwe. Olw'18 kyekyo Katonda kyali yayogera edda olw'akamwa ak'abannabbi nti Kristo we yali wa kubonaabona era kituukiriziddwa. So Peetero yakomerera abantu bano kye tuyita enjiri, era olabira ddala nti buli muntu yenna eyagenda mu maaso n'okubeera nga awuniikiridde olw'ekyo ekyakituusa ku musajja eyali omulema, yali bo bonna bagenda mu maaso n'okulagibwa ddala nti waliwo ensonga lwaki bino byali bigenze mu maaso n'okuba nga bituukawo, kubanga abalaga nti mmwe ne mutta omukulu ow'obulamu oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu, ffe bajulirwa baakyo. Kati tunuulire ekyo Bayibuli era enywereza ddala bulungi, ffe ffenna tumanyidde ddala lwaki Peetero ayogera ku kigambo kino ekyogamba nti ono ye mulangira ow'obulamu. Bayibuli enyweza mu Yokaana 1, oba osomye nange, eraga bw'eti mu Yokaana 1:4 egamba nti mu ye mwalimu obulamu, era obulamu bwe bwali obw'ekitangaala eri abantu. Ssebo ne nnyabo awuliriza, Kristo Yesu gwe tuli okwogerako ye yatonda buli kintu kyonna ky'osobola okulabako n'amaaso go n'ekyo ky'otasobola kulabako n'amaaso go. Bayibuli eraga mu Yokaana 1:3 nti ebintu byonna byateekebwa oba byatondebwa okuyita mu ye, wataali tewaaliwo kintu kyonna kyakolebwa, kubanga mu ye mwe mwali obulamu, era obulamu bwe bwali ekitangaala eri abantu bonna. Nti Kristo ye mukulembeze waffe omukulu, era ye mulangira ow'obuki ow'obulamu,
ye mulangira ate era ye kabaka. Peetero abagamba oyo gwe mwatta, oyo yekka yasobola okubeera ng'akola ki? Yasobola okuba ng'alokola. Batta oyo yekka asobola okubeera ng'akola ki? Alokola. Kakulu nnyo ako kakubeera nga kategeerekeka ddala buki? Bulungi nnyo nnyini. Tebalina mulala gwe baakomya, wabula alokola gwe baagenda maaso n'okwagala n'okugenda maaso n'okukomya naye. So mu bufunze Peetero abalaga nti baali abantu abaali bakosekose muga lumonde, kubanga ekyo kye baakola kyali tekisobola kukomya ono omulangira ow'obulamu. Naye abalaga nti oyo gwe mwatta Katonda yamugolokosa, era ffe tuli bajulirwa. Tulina okuba nga tukakasiza ddala nti Peetero yali ayogeza obuvumu obw'amaanyi ennyo nnyini ddala, kubanga kino kinywereza ddala ne Pawulo kye yayogera mu Bakolinso 15 n'alagira ddala nti Mukama waffe kituufu yali azuukidde okuva mu balamu, kubanga yafa ku lw'ebyo byaffe ng'ebyawandiikwa biraga, n'aziikibwa ng'ebyandikwa biraga, era n'azuukizibwa mu bafu ng'ebyawandiikibwa bwe biraga. So kano kaali kabonero akanywereza ddala obukakafu obw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Peetero bwe yagenda amaaso n'agamba nti newankubadde mwamutta, Katonda yamugolokosa, era ffe bajulirwa ab'ekyo. Peetero ebigambo bino abyogera mu lujjudde olw'abantu be bamu abaali bagenze maaso n'okutta Mukama waffe, abyogera mu lujjudde olw'abantu be yasookera ddala luli okubanga atiira ddala bwe yagenda maaso n'okwegaana Mukama waffe Yesu Kristo, ekiraga nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwakosa abatume bano bonna abaali balinamu embeera ey'okutya yali ekomezeddwa, nga kye batunulidde si kirala wabula kyakubeera nga amawulire bagawa abantu nga bwe gaali, gwe tusobola ogamba nti gaali masengejje ddala, tegaalimu kafuufu konna. Amawulire agaali agannamaddala agaali galina okubeera nga galagira ddala abantu bano nti ekyo kye mwagaana ate Katonda ye yalina okuteesa kulala. So byonna Peetero bye yali ayogera byali tebisobola kubanga byegaanika, kubanga Abayudaaya bennyini baali tebasobola kwegaana nti kituufu Mukama waffe Yesu Kristo yali yafa, kubanga tewaliwo muntu yenna eyali awanikiddwa waggulu ku muti Abaluumi eyagibwayo nga Abaluumi baali tebakakasiriza ddala nti omuntu oyo yali amaze okubanga afa. So abasajja abaaweebwanga omulimu ogwo ogwasembangayo baali basajja batendekere ddala bulungi, era kye baakolanga baali bakimanyi. Naye Peetero ayogera ku Mukama waffe ng'agamba nti ne mutta omukulu ow'obulamu, nze gwe ngenze maaso n'okuvunula nga omulangira ow'obulamu. Bino byonna byakunywereza ddala nsonga nti ekyali kigenda maaso yali nsonga ya namaddala. So byonna ebyali byogerwa Peetero byali tebisobola kubeera nga biwakanyizibwa, kubanga bwe bwali obukakafu, era ayogera ku Mukama wa Yesu Kristo nga agamba nti ne mutta omukulu ow'obulamu. Teri ayina bulamu nga abuyina ku lulwe, ffe ffenna obulamu bwe tuyina tubuyina kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yatutonda, era yatusoboseza okuba nga tukyasobola okubeera nga tukola tutya, nga tutambula, ng'era tukola bye tukola. So wano anyweza n'agamba mwatta omukulu ow'obulamu, era nga ekigambo ekyo mu bufunze kinywereza ddala nti wataali tewaliwo muntu yenna eyali asobola okugamba nti asobola ofuna obulamu. Y'ensonga lwaki Bebulaniya 2:10 nayo erina engeri gyemusungako Mukama waffe ng'egamba bw'eti: kyali kigwanira nti ku lw'oyo mu byonna weebiri, era okubeera nga aleeta abaana abangi mu kitiibwa, era abeere nga ye mukulu ow'obulokozi bwabwe okuyita mu kubonaabona kwe. Kyekyo Bayibuli kyekola kyenyweza. Abantu leero abakyawa, abatafaayo
eri enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo bagaanira ddala oyo yekka asobola okubeera ng'akola ki ng'abalokola. Bayibuli ey'Oluzungu emuyita the captain of our salvation, oba omukulu owaki ow'obulokozi bwaffe. Era Bayibuli eraga mu Yokaana 14:6 nti ye yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ekintu kye tuyita obulamu kiina ensibuko yaakyo mu oyo ayitibwa Mukama waffe Yesu Kristo. W'ataali tewaliwo kintu kyonna kyagenda mu maaso n'okuba nga kikola kitya nga kitondebwa. Era ako kakulu kakutegeera nti Mukama waffe Yesu Kristo yasobozesa gwe nange leero okuba nga tukola ki nga tuli balamu. Ate eri abo bonna abakkiriza erinnya lye, Bayibuli etulaga nti waliwo ekyenkizo ekiri awo nkuba nti tuweebwa n'obulamu obutaggwaawo. Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriro lw'10 paka olw'13 zonna zinywereza ddala ku bukulu obwani obwa Mukama waffe Yesu Kristo. So simanyi ki kye nsobola kwogera n'ekyo kye nina kubanga ndeka, naye bw'oba wekkaanyiza bulungi nti Peetero ebigambo byayogera bino byakusimbira ddala nsonga eraga nti obulamu buviira ddala mwani Mukama waffe Yesu. Era tewaliwo njiri yonna ndala erokola wabula enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga enjiri endala zonna teziina bulamu, oba abaazitandika si balamu, oba enzikiriza yonna endala nga si ya Mukama waffe Yesu Kristo tesobola kwesigika, kubanga omusingi guba gubuusibwa era tusobola okukakasiza ddala nti tewali kyama kisobola suubirwa mu ekyo. So boolya nga abatume bagamba ffe tujulira oyo eyazuukira, baali tebajulira muntu mufu wabula baali bajulira omuntu omulamu. Amadiini agaleero gajulira abafu, Muhammadi mufu, Babuda bafu, Bahai bafu, n'abasigadde bonna bafu, Ellen G. White bafu, Joseph Smith mufu, Charles Tazo mufu owa Jehovah's Witness, bonna abo bafu, naye Kristo Yesu mulamu. Mukuba nti mulamu, enjiri ye ereeta obuki obulamu. Y'ensonga lwaki Yokaana 5:20 gamba nti buli yenna amukkiriza asomoka n'ava mu bafu ate n'adda mu ki mu abo abayitibwa abalamu. Amaanyi ag'okuzuukira gali mu ye, ensonga ey'obulamu eri mu ye. Ensonga lwaki asuubiza nti oyo yenna amukkiriza ne bw'aba afudde anaamugolokosa. Yokaana enywereza ddala mu Yokaana 11:25 ye kuzuukira ate era bwe bulamu. So kwegamba mu bufunze kyekyo kitubadde tugamba nti Abayudaaya bo bagenda mu maaso n'okuba nga bakootakoota mu gaalumonde, kubanga gwe baayagala okukomya ate Bayibuli egamba nti ye mukulu ow'obulamu era Katonda yamuzuukiza okuva mu bafu, era ensonga lwaki abantu bano baali bajulira. Olw'16 lulaga nti era olw'okukkiriza erinnya lye oyo gwe mulaba gwe mumanyi erinnya lye limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. So tewali omuntu yenna eyali asobola kubanga yeegaana kino ekyali kimaze okuba nga kituukawo, kubanga amazima bassebo ne bannyaba abawulira. Ekigambo kye tuyita eky'okutambula si kyangu, ne bw'abeera mwana ng'azaaliddwa nga talina bulemu n'asembera emyaka egy'okutambula, era olaba nti asemberya busemberezi myaka gya kutambula nga bwe ndi okwogera, nti asooka n'alwana nga yeekwata ku kino yeekwata ku kikyo, kyokka kijjukire teyazaalibwa nga mulema. Naye okutambula obutambuzi kitawaanya abaana, bagolokoka bwe bagwa balina okuba beekwata ku kino. Ate kikkirizika nti n'omuntu eyazaalibwa nga mulamu n'atuuka n'akula nga badde atambula bulungi, singa omuntu oyo aba asibiddwa mu kifo kimu ng'ekifo kifunda tasobola kuba nga atambula, kikkirizika ddala nti omuntu oyo bw'aba afulumiziddwa mu kifo ekyo, bw'aba nga libadde ekkomera nga funda talina wasobola kwekyusiza,
era kikakasizibwa ddala nti omuntu oyo ajja funa obuzibu okuddamu okutambula obulungi, nate kisobola omutwalirako ddala ebbanga erikola ki eriwera omuntu oyo okubeera nga atandika okuyimirira ddala buki bulungi ddala owatali kubeera nga waliwo embeera etali ki nyangu. So ako kakulu nnyo mikwano okubeera nga tukafiirako ddala. Bayibuli yaga nti ffe ffenna abaamukkiriza yatuwa obuyinza okubeera abaana ba Katonda era obulamu buli mu ye. Peetero abasongedde ku musajja agamba, omusajja mumumanyi, obulamu buno bwafunye obutuukiridde tebuvudde mu ffeeza ne zaabu z'abadde asabanga, bivudde mu kuba nti obwesige bwe tuyina mwoyo eyafa n'azuukira, ensonga lwaki omusajja ono afuuliddwa owaki ow'eddembe olunaku olwaki olwaleero. Bwe tukkira mu lunyiriri lw'17 lwonawo lugenda maaso n'okunyweza nga lugamba nti kale kaakano abooluganda manyi nga mwakola nga temumanyi nga abakulu bammwe. Kati Peetero tabasalira musango wabula anyweza ng'alaga nti bye mwakola mwabikola mu butamanya era nga ne baki nga abakulembeze bammwe bwe bali ddala. Era ensonga eyo ssebo ne nnyabo tugirabira ddala nti bw'oba osomye ebikola batume essuula ey'e13 olunyiriri olw'27 lunyweza ku nsonga eyo nga lulaga nti abo abaali mu Yerusaalemi n'abakulembeze tebaategeera Mukama waffe Yesu Kristo, ate era tebaategeera okwogera okw'abannabbi okusomebwa buli ssabbiiti okwatuukirizibwa mu maaso gaabwe, nti bannabbi baali basonga dda ku bintu bino, nti Masiya bino birimutuukako alibonaabona, aligaanibwa. Naye bwe byagendanga mu maaso n'okutuuka ku Mukama waffe, teri n'omu ku bo eyagendanga mu maaso n'okujjukira nti bino bye byali byakola ki byayogerwa edda nti byali byakubaawo. Bw'osoma ebikola batume essuula ya 26 n'osoma olw'omwenda egamba nti Pawulo bwe yali ayogera nga ayimiridde mu maaso g'omwami yali ayitibwa Agripa, ayogera ng'agamba nti nze mwene nakakasibwa okukola byonna, okukola bingi okuwakanya erinnya erya Yesu Omunazaleesi. Obutamanya obw'abakulembeze mu Isirayiri tebwakoma ku bo bokka, naye ne be baawa emirimu egy'okuyiganya abo abakkirizanga mu linnya erya Kristo Yesu, obutamanya obwo bwabalabikiramu. Pawulo alaga nti waliwo ekyali kituuse ku ye. Ssebo Kabaka Agripa, nze gw'olaba kaakano bintu bingi bye nakola okuziyiza n'okwakanya erinnya eryo erya Yesu Omunazaleesi. Era n'ababuuza lwaki kizibu nnyo mmwe okukkiriza nti Katonda azuukiza abafu, kubanga nange kennyini nali nkakasiddwa mu bintu bingi okuwakanya erinnya lino. Era Pawulo we yali ayogerera bino waliwo ekyali kituuse ku ye, Mukama nga bw'ali ow'ekisa, nga bw'asaasira, obutamanya obwa Pawulo nga bumugiddwako, obuzibu bwamuliko nga bumugiddwako, n'asobola okuba nga kati ensonga yali azirabira ddala mu bulambulukufu bwazo. Era y'ensonga yemu gy'ali annyonnyola bano ng'abalaga titalina kikyamu kyali kimutuuseeko, wabula ebyali byayogerwa byali bigenda mu maaso n'okutuukirizibwa. Newankubadde bangi baasomanga naye tebaategeera nti bye baasomanga gwe byali bisongako yali yajja dda, ate bo bennyini ne bakola ebintu ebirala, ne bagaana okuba nga bakola batya nga bamukkiriza. Luka 23 nayo enyweza mu lw'34 Mukama waffe ebigambo byo ng'agamba nti eri abo abaali bamukoze obubi yagenda maaso n'ogamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi. Ensonga lwaki Peetero yali ayogera nga bw'ayogera, abantu bano yali tabasalira musango wabula nga abalaga nti weewaawo obutamanya bwo bwaliwo, naye ekiro ekyannamaddala kye kino. Kale abooluganda mmanyi mwakolanga temumanyi nga abakulu bammwe, etabasalira musango, abalaga nti kaakano kye kiseera mugolokoke mumanye nti ekyo mwakikola naye tekiri babalirwako, mukyuke mwenenye muleke amakubo gammwe amakadde, mubeere nga mukkiriza kituyita enjiri. Era tulaba ensonga y'emu enywezebwa bw'osoma mu Yokaana 10:6 olwokusatu lunywereza ddala ebintu wano bye tutalina kuba nga tuyisaamu amaaso
nga lulaga nti abantu bano bye baakola Mukama waffe Yesu Kristo yali yabiranga dda nti baali bakukola bintu bingi kubanga baali tebamanyi kitaawe ow'omu ggulu, era byayogera nti byali byakutuuka ku batume be era naye byamutuukako. Yayogera ng'agamba nti banaakola ebintu bingi kubanga tebamanyi kitaffe era nange tebamanyi. N'agamba nti mbagambye ebintu bino mujjukire nga akaseera kazze nti nabagamba nti bino tebyali bya mu butanwa nti byagwa bugwi ku Mukama waffe. Yawa obunabbi n'agamba bino bigenda bakolebwako, ate byayogera nti byali bakolebwako bye byennyini ebyamutuukako ng'alaga abonna abanaabakoze ebintu ebyo ebikyamu babikola butamanya kitaffe ali mu ggulu n'obutamanya Mukama waffe Yesu Kristo, n'abalaga nti nammwe bino bijja batuukako. Era bw'oba osomye bwe nga tugenda mu maaso n'okwekkaanya ekitabo kino, ebintu bino byonna tubiraba nga bigenda ddala mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga bituukirizibwa. Kyova olabayo Bakolinso ekisooka 2:8 egamba nti singa baali baamutegeera osanga tebaalikoze ki, tebaali mukomeredde. Pawulo yennyini alaga nti byonna byakola yabikola mu butamanya. Timoseewo ekisooka 1:13. So mu kumaliza njagala tutundule n'olw'18 lunyweza nga lugamba nti naye Katonda bwe yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa yabituukiriza bwe bityo nti tewaaliwo kipya. Katonda yali yawadde obuki, yali yayogera dda okuyita mu bannabbi. Kino byali byakutuukirizibwa nga ffenna bwe tumanyidde ddala tibikola batume ssuula 2 olunyiriri lwa 23 lwogerera ddala ensonga eyo nga bwe twalaba mulundi guli, nga nalwo lunyweza nga lulaga nti buli kintu kyonna ekyatuuka ku Mukama waffe Yesu kyekyo Katonda kyali yateesa edda. Era Mukama waffe baali baakumuwa mu mikono gy'abantu abatamanyi Katonda era baali baakumutta. Nga bwe byali byayogerwa era bwe bityo bwe byagenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga bituukirizibwa. Bw'osoma essuula 17 era tulaba nga ne Pawulo anyweza ensonga y'emu. Bikatume 17 olwokusatu Bayibuli etulaga nti n'abannyonnyola nga bakakasiza ddala nga bwe kyali kigwanidde Kristo okubonaabona ate era okuzuukizibwa okuva mu bafu, ng'agamba oyo Yesu gwe ndi obabuulira era ye Kristo. Y'ensonga eyali wano mu Yerusaalemi. Ebyali byayogerwa okuyita mu bannabbi byali tebitegeerekeddwa, tebyategeerebwa. Abantu bano baabibuusa amaaso. Mu kubibuusa amaaso nga obunabbi bwe bwali bwaweebwa bwagenda amaaso n'okutuukirizibwa mu maaso gaabwe bennyini nga tebalina na kye bajjukira kyonna nti bino byali byalambibwa dda oba byali byayogerwako dda, tibyali byakubeera nga bikola bitya nga bituukawo. Bw'osoma Bikatume 26:22 Pawulo anyweza ensonga emu ng'agamba olunaku olwaleero olw'obusobozi bw'enfuna okuva eri Katonda nnyimirira wano nga njulira eri abatono n'abanene nga ngamba nti tewaliwo kintu kyonna kyatuukawo wabula ebyo ebyayogerwa bannabbi, ebyayogerwa ne Musa nti bye byalina otuukirizibwa. So kuno kwali kutuukirizibwa okw'ebigambo ebyali byayogerwa edda ennyo nga kaakano olunaku olwaleero bwe tusoma ekitabo eky'okubikkulirwa. Abantu abasinga ne bakigaya ne batafaayo bintu byekyogera nti bigenda kuba nga bituukawo, era bangi tebeefiirayo. Mu ngeri eya bulijjo tumanyidde ddala nti byonna Katonda byasuubiza bigenda kubeera nga bikola bitya nga bituukirizibwa. So ssebo n'ennyabo bino bikutulagira ddala nti ekigambo kya Katonda kya nnamaddala nti kyesigika. Byonna ebyali byayogerwa emyaka 10,000 nga bwe byayogerwa emyaka 10,000 bwe bityo ebyatuukirizibwa. Era bw'osoma lubereberye essuula 3:15 bwe kityo bwe kyali. Bw'osoma Zabbuli 22 era enyweza bunywezi ensonga y'emu. Isaaya 5:3 enyweza ensonga y'emu. Zakaliya 12:10 enyweza ensonga y'emu. Ti byonna ebyayogerwa bannabbi byagenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga bituukirizibwa. Era kino kyali kyakubeera nga kigugumbula abantu abo okubeera nga bafaayo eri obubaka obwali buli baweebwa obutagenda mu maaso n'okuba nga banyiikira mu nsobi zaabwe, wabula baleke amakubo gaabwe amakadde ate bakkirize oyo gwe basooka okuba nga bagaana ku mulundi guli. So
engeri y'emu naffe gye tutunula olunaku olwaleero nti bw'osoma ebyawandiikibwa n'olaba ebintu bino nga byagenda mu maaso n'okutuukirizibwa nga bwe byayogerwa, gwe yenna awuliriza nga tolokokanga. Enjiri eya Kristo Yesu yokka yesobola okuleeta obulokozi eri abantu bonna. Nti ogambibwa ensonga emu, wazaalibwa mu kwonoona era oli mwonoonyi, era gwe ng'omwonoonyi tosobola kubanga weerokola. Wabula Mukama waffe Yesu Kristo yajja mu nsi muno nga teyajja ku lulwe, wabula yajjirira bwonoonyi era yafa. Ebintu byonna, buli kyonna ekyali kyetaagisibwa ekyokubeera ng'ebbanja lyaffe lyalina okusasulwa ery'okwonoona, lyonna lyateekebwa ku ye. Obukakafu bwe buli, bannabbi baali baayogera dda, n'ebitabo bya Musa byali byalanga dda, omwate era n'abatume nabo baayogera nga bagamba baali bajulizi ab'ebyo ebigambo ebyali byayogerwa edda. Kristo Yesu yajja n'afa era oluvannyuma lw'ennaku 3 n'azuukira. Obulamu buli mu ye yekka. Bw'ogaana ye oba ogaanye bulamu, jjukira ye mulangira ow'obulamu, ye mukulu ow'obulamu. Gwe yenna agamba nti njagala bulamu, saagala kuzikirira, saagala kusigala mu kibi kyange. Omuntu yekka asobola okuwa obulamu si mulala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo. So gega amawulire ge bagenda maaso n'osaasaanya, era nga nsaba Katonda nga bw'ali ow'ekisa, gwe yenna ayinza okuba ng'obadde okyali bweru, tofaayo eri ebino ebyogerwa, oba bono obaka oguddeko bugwe, oba waliwo abukuwadde, mu ngeri yonna ng'omanyi tolokoka. Bayibuli ekulagira egamba nti teri muntu yenna agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda wabula oyo azaaliddwa omulundi ogwokubiri. So leka amakubo g'amakadde, kkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, ate era musabe akusonyiwe, anaakusonyiwa ebibi byo era anaakufuula ow'eddembe. Saagala kusukawo wano wabula okugamba nti Mukama anabakkiriza tujja kuba nga ate tusinsikana nate okuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokuna mu ssuula eno ey'okusatu. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo saba kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.